Obubaka bwa Buganda busabye nti okulwanyisa obutamanya kifuukeemu ku nkola esaanye okuyitwamu okumalawo endwadde zinnamutta naddala ekirwadde kirumye mamawo gwe COVID-19. Mwapadde ku mukolo gw'ekutongoza okukuba engoma Ggwanga Mujje ku mbuga enkulu Bulange Mmengo, Katikilo wa Buganda Charles Mayiga agambye nti okukozesa engoma kijja kuyamba nnyo okuggula obwongo bw'abantu n'okulaga akabaate akali mu ggwanga lino, n'asaba nti engoma eno esaanye weebwe ekitiibwa. Omima mawugwe si byakuzannya era ndowooza nti omuntu yenna ow'obuvunaanyizibwa ateekeddwa okunyiiga bw'alaba ababinyiigiramu ababisaagiramu. Nnyina mukwano gwange agaanye okumugema aŋŋamba nti mukyala we yamugamba mbu be bagema be bafa, ne mugamba ye abaffe abantu bulijjo babadde tibafa, era ne bakugema COVID-19 osobola okufa obulwadde bw'omutima, osobola okufa obulwadde bwa ssukaali, oyinza okufa siriimu, naye bakugambye abakugu bonna abasembayo nti ekkubo lye tulina okukwata lyakugemebwa. Pulezidenti wa Uganda ne mukyala babagemye Ssaabasajja Kabaka Nabagereka nze bangemera wano nga gw'otuula mu kiyungu kubanga omukyala akwokera gonja ng'oga nti omukyala yagamba nti bwe bagema abantu bafa. Obusibujega ekitta abantu bangi olwalumima mawugwe COVID-19 butamanya kyendiko kye ŋŋamba. Bw'obanga tomanyi n'ekyomugaso ekikugasa okyesammula, bw'olaba oli agamba nti mukyala we yamugamba nti be bagema COVID-19 be bafa, tolaba nti butamanya bwe bumutawaanya. Katikilo bw'ati akubiriza abaami b'amagombola n'abakulembeze ku mitendera gyonna okutandikira mu maka bamanyi omugaso gw'amawulire agalabula era bakozese engoma eno okulwanyisa endwadde. Naye batugamba nti agenda okulya ensi eno mu biseera eby'omu maaso y'oyo ategedde eby'empuliziganya. Kyemuva mulaba nti obuyiiya buno oba Dreamline Products buli mu kusaasaanya mawulire. Engoma zaavuganga mu ngeri ya njawulo. Mu kyasa ky'e15 14 Ssekabaka Tembo yaleegesa engoma saagala agalamidde, bwe bagikuba nga musitukiramu nga mugenda mugogola enzizi nga muli makubo nga saagala agalamidde yavuze ne basanga ebisaaniko mu lujja nga kanaakujjuutuka. Abatemu nga bazze ku kyalo Ggwanga Mujje neevuga buli omu ng'asituka. N'olwekyo mu buli mbeera tusoosowaze ensonga z'obulamu kubanga COVID-19 asobola okuttattana enteekateeka z'Obwakabaka zonna. Myaka 2 Kabaka talambula bantu. Tusikubiriza abaami ba Ssaabasajja Kabaka tube basaale ffenna okulwanyisa lumima mawuggwe nga Ssaabasajja Kabaka bwe yatulagira. Era engoma Ggwanga Mujje ngitongozza olw'okulwanyisa obulwadde obwa lumima mawuggwe. Ayi Katonda kuuma Kabaka waffe. Owekitiibwa Haji Amis Kakomo nga yakiikiridde minisita w'ebyobulamu mu Bwakabaka owekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu Kavuma agambye nti engoma Ggwanga Mujje egendereddwamu okujjukiza abantu b'abeene okwetoola ensi eno okwongera okwerinda ekirwadde kirumira mawuggwe ekyazinda ensi eno era nga kikyajjojobya. Abaganda tugamba nti oguliko aseesa teguzikira. N'olwekyo kijja kutuyamba nnyo engoma eno Ggwanga Mujje egende mu maaso n'okujjukiza abantu ba Ssaabasajja Kabaka ne Uganda yonna okwerinda lumima mawuggwe. Minisita Ombezi ow'ensonga z'amawulire ne tekinologiya mu gavumenti ya wakati w'ekitiibwa Joyce Nabosa Ssebugwa wagambye nti mwennyamivu olw'abantu abaganye okwegema COVID-19 so ng'eddagala erigema weeriri. Owekitiibwa Katikilo ndi munyiivu nnyo n'obusungu bungi ku mutima olw'okulaba nti ekirwadde kino kissa ensi n'ensi ey'abantu naye era sitiiru wakyaliwo abalowooza nti tekiriiwo ate nga kikwatagana naddala ku basomesa. Abasomesa betulowooza nti bategeevu bayivu abandi badde basomesa abalala kubanga rekodi gye tulina abasomesa 500,000 naye abakajja okuba nti babeera immunized bali only 0.3 bali mu 330. Kyokka nga ate baagala tuggulewo amasomero. Dr. Richard Kabanda akiikiridde minisita w'ebyobulamu agambye nti enkola ey'okuba engoma yazuuliddwa nti yakutuusa obubaka obwetaagisa eri bannansi n'asaba amawulire akwata ku kulwanyisa COVID-19 galeme kwesigamizibwa ku mutimbagano kubanga guwabiza abantu bangi. Ekitongole kya UNICEF bwe kyatuukira minisitule nga kyagala okwongera okuvujjirira enteekateeka y'okutuukira abantu mu bitundu ebyowansi naddala ku byalo kubanga bw'otunulira obubaka obusinga obungi obubadde busomesa abantu Mukama wange Katikilo bubadde nnyo ku radio. Mu Uganda kati abantu abalina access ku radio bali ebitundu 80 ku 100. Kiba kitegeeza tusigaza ebitundu by'abantu 20 ku 100 abasigala nga tebamanya kigenda maaso mu ggwanga. Mu Buganda engoma kintu kikulu kya nnono era twagala enkola eno ey'engoma tesobola kukolebwa ku mutendera gwa
twandise national level naye tulowooza nti kyekintu kisobola okukolebwako ne bannaffe abali ku mutendera gw'ekyalo. Yatandikawo ekirowoozo ekyokozesa engoma Ggwanga Mujje okulwanyisa COVID-19 Kenneth Mulondo okuva mu Dreamline Production agambye nti okuva COVID-19 lwe yabalukawo abantu bangi bafiiriddwa ebyabwe, emirimu gigootaanye, okusoma kw'abaana kwayimirira so nga n'abalala amaka gasasikadda. Bw'atyo kwe kulowooza ennyo ku ngeri y'okkungamu abantu mu ngeri eyawamu ey'okwekuuma ekirwadde. Twakulya Bulange twawuliranga engoma nga ku makya n'olweggulo naye ng'engoma eyo nga beekuba ng'erina kyekuteekamu n'ojjukira era ssaawa yakusaba oba wali omukulu e Bulange ng'ogiwulira. Naye ekyo bwe twakula ne bagitunnyonnyola taata wange Mudongo yaŋŋamba nti engoma eyo yaleetanga abantu okuyimiriramu katono, okufaayo ku bannaabwe, okutegeera nti waliwo obuzibu. Ng'engoma eyo okujjukiza okugamba nkozeewo ki. Ng'engoma eyo bwe bagikuba otegeera nti Buganda ekuyita obeeko ky'okola nga ggwe omuntu ku nsonga gye babakubidde engoma eyo. N'olw'ensonga eyo aba UNICEF nga bakola ne Ministry of Health bampa omulimu guno ne baŋŋamba nti kola ku mulimu guno mu Kampala, Wakiso ne Mukono. Ebyo ebitundu bya Buganda. Minisitule y'ebyenjigiriza ewanjagidde amatendekero aga waggulu gafeenya okubangawo enkola ezinasobozesa abayizi bonna okusomera ku mutimbagano awatali kuleka muntu yenna mabega. Minisita w'ebyenjigiriza avunaanyizibwa ku matendekero aga waggulu Dr. Jesse Muyinga asinzidde ku matikkira ga ssettendekero w'ekyambogo ag'omulundi ogw'e17 ku lunaku olwokubiri n'asaba amatendekero aga waggulu okuyamba abayizi bonna. This calls for greater need for universities to embrace online learning and or blended learning. We can't escape it. Whether there is COVID or not, that's the way to go. But I want to remind the universities, please, 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 you must pay attention to the issues of access to education. We should not leave behind students who cannot afford to be online. That's my prayer. Many times they have called me, they have come to my office complaining over this and that. Council, management and staff, look yourselves up in the conference rooms. Come up, devise ways and means of bringing all those Ugandans on board. That's my prayer this morning. Dr. Muyingo era alabudde nti University wano mu Uganda nnyingi zikyalemeddwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwazo wabula n'asaba Abakyambogo bongere okutumbula amasomo g'ebyemikono n'obukugu obwa bulijjo. There are many universities who don't even know what to do. They're just waiting on to see what others are doing. Chambogo University has shown us what to do. You must all become more flexible and open-minded if you are to remain relevant in the difficult terrain that COVID-19 has left us in. The pandemic has left all sectors of the economy, but education has been hit hardest. They have told us what to do. They have told us that ICT is the way to go. We must, or you must, enhance your ICT capacity to enable continuity of learning and teaching under these unfamiliar circumstances. Professor Eri Katunguka amyuka Ssenkulu wa Kyambogo University asinzidde ku matikkira ago n'akasa nti University eyongedde enkolagana n'abasomesa n'abayizi era nti okwekalakaasa kakano kutono nnyo ng'ebisinga obungi babimalira mu kuteesa. On campus, which has ensured that teaching, learning and research take place without interruption. For a long time now, for many years, we have not had a major strike in the Kyambogo University, and I thank you council members for the guidance and top management and deans and heads of departments for that very good work, for serving tirelessly, for teamwork, and for being available to respond to the needs of the staff and students in a timely manner. I wish to urge all of us to continue working well as a team. Olwaleero abayizi abasobe mu 1200 batiikiddwa okuva mu bbanguliro ly'ebyemikono n'abalala okuva mu bbanguliro ly'abasomesa. Matikkira gano gakomekerezebwa nkya ku Lwokuna ng'abayizi 9 n'omusobyo ne basuubira okutikkirwa bonna wamu. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Singa ozza omusango gwekuusa ku by'obufuzi n'odduuka mu ggwanga ensi mw'oddukidde eba ya ddembe okugaana okuwaayo eri ensi eyo nga munnamateeka Anthony Wameri bw'annyonnyola. Omuntu singa alaga eri mu nsi gye baamukwatidde gye baagala omukomyawo mu Uganda nti omusango gwe banoonyeza mu Uganda gwekuusa ku ndowooza yange guyinza okuyita a prisoner of conscience nti olwokuba ndi wa people power okugeza ekimpisa okunziza mu Uganda baagala kunvunaana lwakuba tebaagala njogere oba tebaagala mpagire oba tebaagala ndage ndowooza yange ku by'obufuzi naddala so wabaawo that kind of persecution bayinza okugaana omuntu okukola ki okumukomyawo mu nsi ye okuwozesebwa.
Abantu babiri bafiiridde mu kabenje ka mmotoka akagudde e Bubogo mu gombola y'e Namungalwe ku luguudo oluva Ggwanga okudda e Kaliro mu Busoga. Akabenje kano okugwawo kiddiridde pikipiki boxer namba UFH 583Q okuyingirira loole Fuso namba UBJ 477J. Abafiiridde mu kabenje ako ye Ali Isoba wa myaka 25 abadde avuga pikipiki ne Esther Tayidi wa myaka 32 gw'abadde asaabaza. Omwogezi wa polisi mu kitundu kya Busoga North Diana Nandawula akasizza akabenje ake era n'alabula abagoba b'ebidduka bakomye okuvugisa ekimama. Bajaj boxer etumedde emmotoka ebadde eparkinze eya Fuso eya black namba UBJ 477J. Abafiiriddeko kubaddeko omusaabaze abadde ku piki eno ayitibwa Taidi Kwiza Esther wa myaka 26 nga mutuuze w'Ezzibondo mu Kaliro Town Council wamu n'omugoba wa Bajaj eno Isoba Ali era emirambo gyombi gitwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro ly'e Ggwanga. Ebyo nga bikyali biti abantu abalala babiri bafiiridde mu mugga Kaku ogusangibwa ku kyalo Nyamabuye ekisangibwa mu gombola y'e Bubumbu mu disitulikiti y'Ekisoro. Abafudde Alinitwe Junior wa myaka 12 mutuuze ku kyalo Busenyangabo mu muloka gw'e Busengo mu gombola y'e Nyarubuye n'omulala ategerekeseeko lya Innocent mutabani wa Maniragaba Safari omutuuze ku kyalo Bukyuzi mu luka gw'e Bubumbu mu gombola y'e Busanza era nga nakyo kiri mu disitulikiti y'Ekisoro. Kigambibwa bano bagenze ku mugga okuwuga amazzi kwe kubakuba ne gabatwala era abeeka bakanze kubalindirira nga tebabalabako. Omwogezi wa polisi mu bitundu by'ekigezi Elimate agambye nti omulambo gwa Innocent guzuuliddwa wabula ogwamu ne Arinitwe tebannagulaba nga bakyagunoonya. Ono bw'ati akubiriza abazadde bongere okukuumira abaana awaka n'okubatambulizaako amaaso okuwala okufuna ebizibu nga bino naddala mu kiseera kino nga bali mu luwummula. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama. Omutendesi wa ttiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere ogw'abakazi Crested Cranes George Lutalo akendezeza ku muwendo gw'abazannyi ba ttiimu eno abali mu nkambi enjeru nga beeteekera empaka za COSAFA Women's Championship. Omutendesi George Lutalo yayita ttiimu y'abazannyi 32 wabula agikendezeza asigaza 26 naye abazannyi okuli Yudaya Nakayenze azannyira mu America ne Natasha Shiraz azannyira mu Israel bakwegatta ku ttiimu eyo ng'etuuse South Africa awanaabera empaka. Empaka za COSAFA Women's Championship zigenda kuzannyibwa okuva nga 28 omwezi guno okutuuka nga 9 omwezi ogujja mu kibuga Port Elizabeth era ttiimu eyo yakwongera okukendeezebwako okutuuka ku bazannyi 20 abessalira. Crested Cranes yakweyambisa empaka zino okweteekera okuzannya ne Ethiopia mu mpaka za Africa Women's Cup of Nations ku mutendera gw'oluzannya olusooka era yakusitula nga 27 omwezi guno okugenda South Africa okwetaba mu mpaka za COSAFA. The Crested Cranes mu mpaka za COSAFA eri mu kibinja kya ne Zambia, Eswatini ne Namibia. Bannaffe ag'essaawa zino kangawumbewumbe mu bufunze. Obwakabaka bwa Buganda busabye nti okulwanyisa obutamanya kifuukeemu ku nkola esaanye okuyitwamu okumalawo endwadde zinnamuttanga ne lumimawagwe mu mutwalidde. Ministry y'ebyenjigirize wanjagidde amatendekero aga waggulu okufaayo ennyo okubangawo enkola ezinaasobozesa abayizi bonna okusomera ku mutimbagano awatali kuleka muntu n'omu mabega. Abantu babiri bafiiridde mu kabenje akagudde Bubogo ekiri ku luguudo oluva e Ggwanga okudda e Kaliro. Ate era abantu babiri bafiiridde mu mugga Kaku ogusangibwa ku kyalo Namabuye mu disitulikiti y'Ekisoro. Ge mawulire ag'essaawa zino tukwagala nnyo ku y'obujjajja weyongera okuwuliriza.